kano kagende eri abo abeeyita abajjajjasi oba bakajjajjatta ba NRM nti musobola okubeera eyo nga mujja akasigiri mujja ebintu ebyenjawulo naye mulina okumanya ekintu kimu nti NRM si ye author wa political ideologies. NRM si mwe muzaala ideas ebyenfuga yeggwanga oba ebyensi Uganda. Si mwe bannannyini ideologies. Bwe muba temutegedde kintu ebintu ebimu nga temubitegeera mubireke kubanga mugenda kutta bannayuganda mbamalewo. Aba opposition mbasekerera bwe mwafuna Bobi Wine bwe yajja temwamanya nti mulumbiddwa reality. Temwamanya nti amazima gabalumbye. Temwamanya nti amazima galumbye ensawo zammwe n'endowooza zammwe ez'obutaagaliza bannayuganda. Lwaki njogera ekigambo kino? Temulina njawulo na NRM byeri mukola. Naddala mwe ba seasoned political opposition political leaders. Aba betadde mu bifaananyi by'okuba nti be bannannyini kutambulirwako nsonga za bannayuganda. Which is so wrong. Lwaki ngamba nti NRM si mwe bannannyini ba political ideologies. Bwe baleeta ekigambo eggaali olw'okuba temutegeera bintu bino bwe bitambula temubimanye era si byammwe. Mukwate ekyammwe mukitegeere. Bwe munaategeera ekyammwe then muleke abalala bakole ekyabwe. Uganda ya buli muntu. Uganda si yammwe mwekka. Uganda ya buli muntu yenna. Lwaki twogera ebigambo nga bino? Njagala otwala obudde bw'oli owulirize. Abanupu bwe bava ne bagamba nti bagenda kukola eggaali. Tuzze tulaba ng'omukulembeze wa Nuupu principal Kyagulanyi ng'atambula n'abavubuka ab'enjawulo at all levels. Era ng'agamba nti buli muntu abeeko n'abantu baakola eggaali ng'eggaali it was so much easy okutegeera nti these are people abagenda okumobilizinga bannayuganda. Bagenda bakubiriza okulaba nti balonda bagenda bawabula babayigirize balonda batya olonda otya n'otatta kalulu okuuma otya akalulu bakabala batya oyinza otya okuuma ne watabawo nsasagge ku polling stations tusobola kutambuza tutya akalulu ne katuuka gye kagenda okubalirwa finally ku district oba ku tallying centers eziba recognized by the government kubanga balina okugoberera amateeka. Balina okumakinga sure nti ekyo kituuseeyo kyekyo kirina okubalibwa as easy as that. Naye NRM olw'okuba nti si be bannannyini political ideologies baakoze eggaali bwe yayise mu kibuga waliwo abaafudde. Bukyanga NUP ekola eggaali zaayo tettangako muntu n'omu. Naye mmwe olw'okuba nti mulina enzikiriza ey'omusaayi mulina enzikiriza y'okubonyabonya bannayuganda mubwe mwagenza okukola eggaali eyammwe bwe yayise mu kibuga mwasazeewo okukola bintu bisembayo ne mukakana ku bapoliisi aba traffic ne mukakana ku bannayuganda waliwo omuwala ku NASA almost yafudde. I'm yet to confirm. This proves you are not the authors of political ideologies. Temulina okujjako okwagala okusibira bannayuganda ekikookolo ekyokwagala okubatta n'okuyiwa omusaayi gwabwe. You must watch out. Bannayuganda ngayo mwagala obulamu temwagala babika meaning mutya nammwe okufa. Ate mwabati okufa mwangu okutwala bannammwe mu kufa. Why don't you rethink ne mulowooza ku byammwe bye muyinza okukola ne mujja ne political ideologies ezammwe nga bwe mwajja n'ez'okubba mwajja n'ez'omusolo kambawo ekyokulabirako ku musolo. Muzze mu bannayuganda mubateekako omusolo mungi oba mututeekako omusolo mungi mu nsonga zitya mu nsonga ngeza for example amafuta kuliko omusolo ogutaka wansi wa dola wa siringi 1500 buli liita. Buli avuga emmotoka agenda ojijja mu maka ge nga mumaze omulyako 1500 ku buli liita gy'agenda okuvuga. Bannayuganda ekyo baakigumira. Okuba obukubi essimu n'okubira omuntu pa unit kuliko ebisatu ebigenda. Kati bannayuganda mwakibateekako olw'okuba nti yali indirect tebagukwata direct tebamanyi balumirwa ne tebalina kyakibakolera. Era nammwe ne musalawo kigere bwe mwaleese omusolo oguli direct nti singa olemu okusasula mu kaseera nga kano kigenda multiplyinga nammwe kyabakwatiddeyo. Ekitegeeza nammwe omusolo gubaluma guno oguli indirect tegubaluma lwaki si mwe musasula amafuta.
government yesasula oba muwa musolo yasasula amafuta baba sasulira enamba z'essimu naye kati wekyatuuse ku zino ezammwe ezibakwatako mu nsawo kyabalumye ne bannayuganda bwe batono ekibaluma naye tebereza mwe ababbi baazo tebereza mwe ababbi baazo. So just get to know you are not the authors of political ideologies. Katonda mu buli mulembe ateekawo abo nga mwagala okulaba kati ennamusange etuse ku nyoge mulindeeko bagabe kadi za NUP olunamalo zigaba mugenda kulaba buli muntu omutima gwe era gwasabira Uganda n'asabira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Saba omwoyo w'amagezi agende ku bantu bali abalondesa baba mixing up one basobola okuteekawo delaying techniques ne balwawo okulangirira bagenda okulangirira nga bali tebakyalina budde bukola advance two mu bifo ebimu basobola okubalondobamu nti kati owaye tuteke eriiso limu tuwe gundi ono tumumme tuwono baginafuye nayo. But all the same obukulembeze buva eri Katonda. Tewali muntu abadde mubi nnyo eri bannabyabufuzi ba Uganda ng'abantu ababadde mu opposition nga bakolera government naye nga balimba bannayuganda. Tewali muntu akikoze bubi bw'atyo. Abasajja abo be mulaba abo bampuuga abo bamukaaku ne bwe yalemererwa okuwangula yadde LC1 bamukaaku ewamu n'abo bonna ba Pastor Bedi Bwanika. They have made everything complicated eri bannayuganda kubanga bo bali kulwa Katonda n'embuto zaabwe so si n'ensi yaffe. Kiruma nnyo kiruma abo be balabe ennamba emu bwe bagenza okubeera nga baggulawo ekibiina kyabwe mu kifo ky'okonsentratinga ku Museveni n'ebiremye gavumenti ya Museveni bakonsentratinze ku Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform. Kati kitegeeza nobody ali mu opposition ali willing okulwanyisa Museveni, bonna bali willing okulwanyisa Bobi Wine. Kati awo weebuuza ekibuuzo, Uganda yeetaaga ki? Uganda ekyetaaga abasajja ng'abo abatalina bulumi, tebalaba masannyalaze, tebalaba misolo, tebalaba kintu kyonna kirala. Bagenze ne baleeta enkola egamba nti twetaaga okutuula tuteese. Tusaba mutubuulireyo ddiro mwali muteeseza ne Museveni oba gavumenti ye NRM ne bakola ebintu ebyo ebiyamba bannayuganda. Bwe bajja mugamba temwagala bantu balwana mu parliament. Nobody would love to see that. Naye gavumenti yekiteekawo kubanga n'ekyo abannayuganda ekisembayo kye beetaaga okuyambibwa. Ekyo kye twetaaga okuyambibwa tubeere bannayuganda abenyumiriza mu nsi. For example ng'emmwanyi. Omusolo gw'emmwanyi gwajja buli muntu n'aguwanikira ne bawanika ssente kubanga NRM yabagamba ffe mutuwa abantu abanaawanika emikono nga tuyisawo policies kubanga policies ze bayisaawo ezisinga 9 ku 10 zinyigiriza munnayuganda. 9 ku 10. Tulabye emirundi mingi nga bagamba nti zino enteeza nadizizi n'enteeza manya za biki zino bino biki mugenda okulaba nga beebeewoze ssente ente be bazirina n'abantu ababulijjo bazze ne batujjako ente ne batugamba zirete president ajja tulage yezo ne bakuwa ssente naye ng'ezo ente si zaabwe. Kati ebintu byonna bye baagala okuyisa bayise mmwanyi mwali luddawa kye mwagala okukola kiri ekintu kimu bampuuga ne banne. Buli gavumenti lwenereeta nga enkyukakyuka ezigenda okunyigiriza abantu nga ku tteeka lya kooti mugamba nti muli mu opposition mukkiriza mutya etteeka eryo okuyitawo nti abantu b'opposition abambala obukoofiira NRM yakyusiza n'engoye kati yambala za red esobola okukola ebikolobero bingi. Naye nze njagala bagamba ekintu kimu nti everything has a time. Ecclesiastes etugamba nti waliwo ebiro n'ebiseera ebya buli kintu. Nze ndowooza mujja kibala era kijja kudda gye muli. For God and my country.